bakunda ya Paulo kubayiwa siza abantu. Alléluia. So, Roberto, sécurité, nous ignons. Dans la vie de Magamati, c'est où il doit avoir la sécurité. C'est où il doit avoir la sécurité. Et nous pouvons voir, vous l'avez dit, je dois avoir la sécurité. Alléluia. Why sécurité? So, Roberto, tambulia kwa la sécurité, kwa la lenga, ofisa Facebook, uje. Ebintu byonna tubitegeera, ebintu byonna tubimanyi. Tutegeeza Yesu So, magalenga tunachokejeko ate mani atonda wamani. Yesu Kristo yabagamba munsi yenna awuye kamwe. Nabiteeka mukola. Ajja kuba mwoyo okusajja. Yakwata ekina kisimba kulwasi kukinya. Nekuba netonyanjira n'ekyawa. Newuguma naye ng'enjukizibwa kuwa. Kubanga yali ezibiddwa kulwasi. Bw'okiza Kristo Yesu ebyala newejja njakusigala ng'oyidde. Bajja kukunyenya, bajja kukusobola, bajja kukutolola, bajja kukusobola. Tekugamba kinako obutuuzi. Wabula oyo awulira ebyawulya n'atateeka mukola. Ajja kubanga oyo kisajja omusisi yazimba enju mu kyalo. Kubanga enju eyo teyalina musingi. Nekuba n'entonya ebuyagala ekyalo ekyokunya ng'era ebikutala. So, uli ebigambo by'obwa Katonda tutambule Katonda kitaffe. Katonda wa Abraham, Isaac, Yakobo. Tutegeeza Yesu Kristo oli mwana wa Katonda. Mukama gulu kula ukabira tuyanza nyurundo apana maiko kwa kwete jesui tukiza dancho sikambo zikitusi chongero kumera pemuzike kamu wa Yesu Kristo kama pera zikwe